Shows ebivulu bino bibeeramu okwenyoola kungi. Why? Abantu tebatuukiriza ebisaanyizo. Ekisooka, ekivulu kiyina okuba cleared by IGP. Olina okufuna olukusa ne clearance okuva ewa IGP. Bw'ova wa IGP waliwo ebitongole ebirala nga NEMA, KCCA ne urban authorities endala mu bibuga ebirala. Bw'ova wano n'ojja n'ogenda mu bitundu eyo n'ogamba nze kasita IGP yankiliyarinze abalala sina nedda, bajja ku olina okumakinga sure nti buli muntu akuyinako obuyinza ogetinga clearance from him. Then ekintu ekirala, tuula wansi ne security committee ya district mu planning. Mulina okuplaningira making sure nti ekifo tekikontana ne ebisaanyizo. Kati nga for example kigenda costing abantu bameka. Togenda kwata ekifo eky'abantu ekisobola okuyingiza abantu 1,000 n'oyingiza 50,000 nti kubanga bye batera okutugamba nze nasasudde nanyini kifo nze namuwadde sente. Wamuwadde sente yes, naye obuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu buli mu mikono gyaffe nga poliisi. Omuliro nga gwakwasa ekifo ekyo abantu bayitawa okufuluma. Exit routes, fire and safety regulations. In other words, abantu bayina safety tuyinza okukiyita obukuumi obumala nti nga wabaddewo accident. Waliwo abantu abagenda ne bakola ebivulu mu kifo nga wabaddewo obuzibu, bantu batono abasobola okufuluma. So ebintu ng'ebyo. Oleese omwenge mu kifo ekigendamu abantu ng'omutwalo. Tetwagala mu macupa. Twagala ebintu nga disposable, buno obukebe obutali obwa plastic. Tetwagala macupa mu bifo